bagamba waka without play nenaffe tugenda kunyumirwako ko ku mudigido katono ate tulyoke tweyongereyo ne video ene bya Mohammed nsereko byongedde okulinnya enkandaggo ekifaananyi kibadde kibuna ku mikutu emigatta abantu munange ebituufu bivuddeyo abantu bangi bavuddeyo nga bakaawu ebitagambika ebya iPod okummibwa obuyambi gavumenti ya Netherland nabyo byongedde okulinnya enkandaggo mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa ajjeeyo enjala ono wetwogerera abula kutandika kulumba bantu malimiro gaabwe okubawa enjiri ey'okumulonda naye mugamba takeereye katumala ova mu mudigido guno lwaki nedda ndyoke nkomewo yanyomebwanga era bangi bamulabanga ng'omulafu byakolanga byonna babikubangamu ebituli naye nga tebamanyi nti agenda kutuuka akadde abafuukira akayinja mu ngatto njogera ku muntu atali mulala ye Robert Kyagulanyi Bobi Wine wetwogerera olunaku lwaleero ayongedde okuteeka gavumenti ya mwami Tibahabulwa ku bunkenke obutagambika kubanga omukulu atalaga kifo ku kifo atalaga mutala ku mutala wetwogerera abula abantu kubajja malimiro gaabwe abawenjiri ye jayite y'enkyukakyuka ye oba enkyukakyuka ye enabeera etya kubanga bw'obanga ofugidde abantu emyaka 40 ng'olemeddwa olwaleero by'obakoledde okubeera nga bye bikkubira campaign kati ne bw'onaatuula emirundi n'emirundi ne bw'oneetoloola eggwanga lyonna n'olimalayo ng'obabuulira ebyo byennyininyini ebikulemye okukola baana banga gwamala eby'omu bulago mawulire nno genfuna olunaku olwaleero we buwungeredde nti abakulu ab'NRM balina enteekateeka eteeka ekitebe kyabwe eky'NRM kumpi n'ekya National Unity Platform kano tekabeere katengo ng'omwana bwayimbye babala kaki maybe kireka baagala kuliraana nnyo Bobi Wine babeere nga bamuwakinga closely balabe enteekateeka yonna gya planninga okulabika nti ate abavuunika bino nno we bijjidde nga abakulu bateeka kamera ku kitebe kya National Unity Platform kamera eno bwe bamala ogiteekawo kirabika tebawadde information gye beetaaga ne bagamba kati ono katuliraane muliraane tumulabe nga buli kyabagenda okukola buli movie eyo yonna tugimonitoringe naye njagala okubagamba era nga mbawa quick reminder Kyagulanyi omugo mutadde ekitebe okumpi n'ekitebe kya NUP mujjukire nti mu 2020 mwagulira abayimbi okulwanagana naye ne mugulira abapolitician okulwanagana naye ne mugulirira ejjera UPDF okulwanagana naye ne mugulirira abanene mu kitongole kya Uganda Police okulwanagana naye ne mugulirira obubinjanga JAT ne mugulirira obubinjanga DF ne mugulirira obubinjanga ADF bonna kutunkana kulwanagana ne Kyagulanyi ne mutuuka n'okwetega bbomu ku lwa Kyagulanyi gwe mwali mugamba nti nno munafu kati akatengo muke mwali mwagala okumuwa n'aba bamutembeeta ate akatenga ako munnange kakomyewo gye muli temulaba nti akayimba ke yayimba kali eri akatengo ate kaali kakuba kifaananyi oba tooki mummwe kati nno baana ba maama ng'ebyo bikyali awo amawulire amalungi gennina gali nti obaka baffe obwamanvuuli wenjogerera bwongedde ate okulabika nti butuuka era manvuuli 50 twagafunye manvuuli 50 ago olunaku lw'enkya gagenda kubeera delivered aba printing nga babanga banguye kuba wenviriddeyo nga 20 go gawedde okuprintingibwako ebigambo ebigenderako era njagawayo officially eri abakulu ku headquarter olwo be bamanyi ekinaddako naye nga intention yaffe yakulabika ntudonatinga manvuuli babeere nga bagaba okwetoloola eggwanga lyonna eri abantu munnanga batalina busobozi gula manvuuli ey'emitwalo 2 naye ng'ate bwe bafuna ey'obwereere kaba kabonero nno mwe bajja okuyita ate otuyambako okubunya enjiri ey'enkyukakyuka abatuyambyeko mu lugendo olwo mwebali nnyo mwebali eddala abatuwadde manvuuli amannya nagoogedde ate nga n'abeeyamye okutwongera endala we welcome it enkyanja batera ya katambi nga abakulumba wa manvuuli ate oba oli awo n'abalala bongero tuyambako mu lugendo luno tuli mu nteekateeka ya kuyigga manvuuli 1,000 ffe nga bannamukutu guno tuyiggeyo manvuuli 1,000 tuluweeyo ku kitebe kya NUP naffe libeere ettoffaali okuyita ku mukutu guno ate lyetuwaddeyo ku lw'enkyukakyuka eno mu ggwanga Uganda kale ebyo nga tubitadde ku mabbali eri akafaananyi akabadde katambula ku mikutu emigatta abantu nga kano kalaga ababaka abakulembeddemu enteekateeka oba abantu kakiiko akakola fundraising ku kitebe kya NUP
nga babadde bafukamidde. Kifaananyi ekyo njagala okurebukinga obulimba obutambula ku mikutu emigatta abantu. Nalabyeko abakulu ab'enjawulo nga bakiteekayo nga muno mwe mwajjidde Muhammad Nsereko n'abalala, waliwo n'abaPR be nalabye bakibuukira. Kifaananyi ekyo munnange kya propaganda, era omukulu ekifaananyi ekituufu mwakirabyeko nkiwa ku mukutu guno gwa internet. Abatannaba kukirabako nkitaddeyo ekifaananyi ekituufu, muve ku biri ebibadde bibungeeta. Omanyi kakati mwami Tibahabulwa n'abantu be banoonyayo akantu kamu bwe kati kuba brandingira Kyagulanyi nga cult. Omanyi bakyogerako ne bagamba nti NUP kati cult, era Kyagulanyi tumulabanga katonda. Bakyogerako gye buvuddeko, naye nga tebamanyi nti nno ffe twagala Kyagulanyi olw'ebyo byayimiriddeko, nga tebamanyi nti nno twagala Kyagulanyi kubanga yeewaayo n'agamba nti katukiikirire, katubeererewo era atuyirewo omubiri mu buli mbeera yonna mwe tutambulira. N'olwekyo abantu bangi bavuddeyo ne bareactinga ku bifaananyi ebyo n'enkola eya Muhammad ono gye yataddewo ey'okulabika nti alabikira ng'omu ku abo abayingidde olwokaano olw'okulwanagana ne revolution. Munnange balabika ng'abategeevu naye nga tebannayogera, balabika ng'abayina ebintu eby'omuwendo